Nkwaniriza mu programu Manya Ensonga. Programu eno tutunuulira engeri ebintu gye bitambulamu mu ggwanga ne tubikubaganyako ebirowoozo. Polisi eza kakolebwako ennongosereza police post stations ziri 129 mu bitundu. Kati be babadde balinda eri be badde ba deploying okukuuma bo banaaba batya babalekedde abatujju. Ekyo kyonna kivudde nti ebyenfuna bibi obwavu bungi nnyo. Oluvannyuma lw'obulumbaganyi obw'enjawulo obuzze bukolebwa ku poliisi mu bitundu by'Emityana, Luweero, Kiboga, Nakaseke ne Wakiso, abakola ogw'okunoonyereza okuva mu kitongole CID nga bakulembeddwamu Brigadier Chris Damulira bakizuula nti abakola obulumbaganyi babadde tebakisangamu buzibu olw'okubanga police post zino zibadde zisangibwako abasirikale batono. Era ng'okusinziira ku kunoonyereza kuno, ssenkaggale w'ekitongole kya poliisi Martin Okoth Ochola yategeeza nga ke kadde okuteeka mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kye yawa emyaka 3 emabega eky'okugala police post zino eziri ku byalo ne ku miruka ziteekebwe ku magombolola okusobola okukendeeza ku bulumbaganyi buno ku poliisi entono oba ziyite police posts. Omwogezi wa poliisi y'eggwanga Fred Enanga yategeeza nga poliisi bwe yatandise omwezi guno okuteeka mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga ekyokugatta police posts zino oba bu poliisi obutonotono obwatekebwa mu bitundu eby'enjawulo. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni ekiragiro kino yakiwa mu mwaka gwa 2019 era nga yategeeza nti poliisi ezisembayo obutono zijja kubeera ku mutendera gw'amagombolola era bajjeweezeezo ku byalo ne ku miruka. Mu kwogera kwe yategeeza ng'ekyokwawulamu poliisi mu bitundutundu kyongera kuginafuya nga y'ensonga lwaki abazigu bakozesa omukisa guno okuzirumba ne babba emmundu za gavumenti. Era yategeeza nti singa bazigatta poliisi esembayo n'ebeera ng'eri ku mutendera gw'amagombolola ne bateekako abasirikale 20 n'emmotoka 2 kijja kuyamba kuba kati amagombolola mafunda nga kisobolera ddala poliisi okubeera ng'eweererezaamu abantu. Wabula endowooza n'abantu bangi bagiwakanyizza nga bagamba eyinza okuleeta ate obuzibu emisango okweyongera. Are you above the laws of Uganda? Who are you? No, I'm a police officer. Oh, then what? Yes, I'm a police officer. You are not above the law. Eno ye programu Manya Ensonga mwe tukubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga wiiki eno gye tuli mu kkuba amabega we yasinzidde n'ategeeza nga bwe baatandise okuteeka mu nkola ekiragiro kino era nga baatandise n'okugatta police posts eziwerera ddala 129 nga kwotadde n'ezimu ku ezo ezisangibwa mu Kampala n'emiriraano. Eza police posts ne stations ezagatiddwa mu nnongosereza poliisi gyezze ng'enkola ng'esinziira ku kuwabulwa okwaweebwa omukulembeze w'eggwanga okulaba nga tunyweza enkola n'empeereza nga tusinziira ku magombolola ag'enjawulo. Mu kifo ky'okutondawo bu police post obutinitini bw'osanga nga ate obuweereza buba tebumala. N'olw'ensonga eyo abamu babadde bazze bagamba poliisi 2 oba police station 160 zonna zaggaddwa. Si kituufu. Twagala okutegeeza bannayuganda nti poliisi eza kakolebwako ennongosereza police post stations ziri 129. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, abantu mu bitundu poliisi gye zitandise okuggalwa beemulugunya nga bagamba kino kigenda kwongeramu nnyo mu kiwundu obumenyi bw'amateeka bwongere kwegiriisa ng'ekigotta entula. Era nti abantu kigenda kubakaluubiriza okutambula engendo okutuuka ku poliisi ezigenda okuteekebwa ku magombolola. Abalala bagamba olaba luli poliisi ebadde esaba ssente z'amafuta okusobola okutuuka mu bitundu gye beera eyitiddwa ate olwo kati nga bazongeddeyo ku magombolola. Kinajjukirwa nti police post zino okweyongera okubeera ku byalo ne ku miruka kyali kirowoozo kya ssaabaduumizi wa poliisi General Kayihura bwe yategeeza abantu okuwaayo ebifo bateekeko police post zino nga poliisi yo ejja kusobola okuteekako abasirikale era kino kyakolwa mu nkola ya community policing
oba giyite okusembeza enkolagana ya poliisi eri omuntu wa bulijjo. Kino kyakolwa era osobola okugamba obumenyi bw'amateeka bwakendeerako. Kyokka omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni agamba police post zino zeetaaga abasirikale bangi era nga kino kitadde akazito ku gavumenti naddala mu nsonga y'ebyensimbi ezirina okusaasaanyizibwa ku police post zino okuzibeezaawo. Twagala okutegeeza abantu baffe nti okuviira ddala 2019 we twafuna ekiragiro kino tuzze nga enteeketeeka eno tugyetegereza okutuusa lwe twatandise okulaba nga tugezesaako mu bitundu bino 129 naye nga tusuubira nti kino kigenda kutuyamba mu kukendeeza essente ze tusaasaanya nga luli police post zibadde nnyingi nnyo naye we tusinziira ku ggombolola kuba kaakati aba traffic abakessi abakugu abategereza abeetegereza ebifo abasoko aba FFU kwegamba ku ggombolola wagenda kubeerawo omugatte ogw'ebitundu ebitongole ebya poliisi ebyenjawulo ate nga bisobola okuweereza mu ngeri ey'ekikugu. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi y'e Luweero, Sekamuli, Bamunaanika, Kasiiso zaagattiddwa ku poliisi enkulu ey'e Luweero. Wabula ng'ate Wabitugulu yagattiddwa ne Zirobwe Police Station ate nga Busula, W'obulenzi, Busiika zaagattiddwa ne Bugema. Mu bitundu ebyessezibwa tulinayo 10, Katonga 7, Savana 15, Wamala 21, Kampala Metropolitan North Kawempe bitundu 22, Kampala Metropolitan South Katwe 26, ate Kampala Metropolitan East Jinja Road police post ziri 28. Ekintu kino kyakoleddwa okulaba mu ennongosereza zino oba zijja kuvaamu ekirungi oba amakungula mu mpeereza yaffe nga tetunnaba kusaasaanya oba kugitambuza mu sub-county oba mu magombolola 2,624 agali mu ggwanga mu kiseera kino. Enteekateeka eno era yakoleddwa n'ebitundu bino wammanga nga mu bitundu by'e Wamala nga muno mulimu disitulikiti 3 omuli Mityana, Mubende ne Kyankwanzi police posts 21 zaagattiddwa. Bwe weegendereza poliisi zonna ezisoose okugattibwa zisangibwa mu bitundu bya Buganda oba masekati g'eggwanga era ng'ensonga enkulu abakulu ba poliisi gye baagenze maaso n'okuwa eyaviiriddeko okutandikira wano okubeera nga bagatta poliisi zino ey'okuba nti abazigu basusse okulumba poliisi zino ne babbako emmundu. Wano omubaka wa Mityana South Richard Lumukizito yeebuuza lwaki basoose mu Buganda era abantu poliisi beebadde ekuuma bo babalekedde ani. Ng'abapoliisi abo bawa ensonga nti kakati abajambula bangi basusse okugenda mu poliisi ne babakuba emiggo ne bababbako n'emmundu ne babatta n'obbatta nti kati olw'okuba abajambula abo weebali kati bo badduse kati baagenze. Kati ekibuzo kyange kiri wano nti abajambula abo nga weebali abapoliisi nga badduse abantu ba bulijjo abalina okukuumwa poliisi nga ssemateeka wa Uganda bw'abagamba bo babalekedde ani. Tuyina ennaku nti abantu bangi batandise kati okufuna ekizibu n'ababbi babba ente, ababbi babba embuzi, babba embizzi, babba enkoko, babba emmwanyi, bakola buli kimu kati kye baagala kubanga bakimanyi nti poliisi eri wala nnyo bw'ogeraageranya naawe we bakola ebikolobero ebyo. Ekyokulabirako kye nnyinza obbawa nti mu constituency yange kituufu battayo owa poliisi bamusalako omutwe. Ekyalo ekyo bakiyita Ssebbobo bamusalako omutwe
ne bamubbako emmundu awo nno tusaasira poliisi era ekyo tetukyagala naye ekyo tekibawa kyanya kudduka oba basobodde okusalako wa poliisi omutwe ng'alina n'emmundu kaakati ate bano abatalina mmundu kwegandowooza bagenda kutusotta busosi kubanga tuba tetulina ngeri yonna gye tusobola kubanga tutaasibwa n'olwekyo ffe tuli mu byewuunyo byennyini ani yasalawo nti poliisi eve mu bantu bw'otunuulira ssemateeka oyo owa Uganda ono gwe tutambulirako 1995 awa poliisi okusooka okukuuma omuntu n'ebintu bye kakati ebusiika bakubye abapoliisi ne bababbako n'emmundu mu kifo ky'abapoliisi okuleeta abapoliisi babeere bangi olw'okuba nga bategedde nti wano waliwo obuzibu bo baataddeko kakokola tondeka nyuma ne baddukawo kati abantu bano babalekedde ani kwegamba saagala beekwase nti sima bakyagenze kwetegeka bandyetegese abapoliisi weebali mujjukira bwe twali tukola budget poliisi twagiwa ssente nga bwe yali ezisabye kati weba yali ezisabye n'ez'okupangisa poliisi ezo nazo zaaliko kati bwe ziba zaaliko nga mugaddewo mugenze ssente ezo mugenda zikolamu ki omubaka lumu agamba bakulu bakkirize bwe baba nga balemeddwa okukuuma bannansi n'olwekyo tusaba mwami Martin Okoth Ochola musajja mulungi musirise nnyo tatera kwogera bigambo ali smart nnyo bw'omulaba mu uniform ye oyinza okulowooza nti ewa poliisi asinga obulungi mu Uganda muno ekyo tukimwebaza nnyo ti alaze bulungi poliisi nga bw'erina okubeera naye tajja kujja bapoliisi mu bantu alowooze nti ffe tujja kusanyuka tetujja kusanyuka kubanga omulimu gwe ogumuteekawo awo kulaba nti abantu ba bulijjo bakuumwa kati ye bw'aba alemeddwa katugambe minisita wa nsonga z'omunda abeeko kyakola bombi baba balemeddwa pulezidenti eyabalonda abatuyambeko kuba tutegeera butegeezi nti ekintu kikoze eki kiremye kuba tukkiriza nti omuntu oyinza okukola ekikolwa naye nga kyotegeeza nti abantu mulabe ekintu kikoze eki kiganye n'olwekyo twagala poliisi ezo ziddizibwewo maze okuwandiikira omukubiriza wa paalamenti omukulu okumutegeeza nti yandimpaddeyo akadde enkya ensonga eyo egende mu paalamenti tusobole okugyogerako era bw'anampa akadde enkya ensonga eyo njagala kugireeta kubanga abantu kati mu Luganda bagamba basigadde tayo buli omu kati alina kwerwanako nga bw'aba akoze eki bw'aba asobodde ennaku nga 2 emabega baatema omutuuze wange mwami Matumbwe katono bamutte ekikozesa ekyo nti bakimanyi nti kati ne bwe tukola ki tewali wa poliisi ali kumpi ayinza kutujja kukola ki kutulemesa bye tukola ewange maama wange gy'abeera eyo singa abazigu batukwata ne bwe tukuba enduulu ne tugweri teri ayinza nakumanya kubanga okuva eyo okutuuka wali poliisi kati kilometers 14 kati poliisi wali weebadde kibadde kineetaagisa kilometers 3 waakiri kyanguko naye kati nyina agenda Busunju okuva Ssekanyonyi okutuuka e Busunju ate waliwo kilometers 9 kati waliwo abali e Bukooba kumpi bali mu kilometers 2 bonna babadde bakozesa poliisi y'e Busunju so tulowooza nti okusalawo kwe baakoze si kwa buntu bulamu era okusalawo okwo basaana bakuggyewo poliisi zaffe bazikole eki bazituddize okuggalawo oba okugatta police posts zino kijjidde mu kaseera nga bazigu baakalumba poliisi y'e Busiika mu Luweero era nga basirikale 2 battibwa ate abalala 2 ne basigala ku mugo gwa Ntaana. Ono Dr. Kano Kiza Besigye akulira akabondo ka Red Card Front wagambira ebikolwa ebifaanana bwe biti bwe bitandika okweyoleka tebisaanidde kutwalibwa nga kyakusaaga naddala mu bitundu bino ebya Buganda abantu gye bataawagira gavumenti. N'ab'emmundu abalumba zi poliisi nabo beeyongedde kulumba poliisi n'okutwala emmundu
abalumba polisi si babbi nedda ne gavumenti yakkiriza nti abo si babbi abo bagirwanyisa yakkiriza nti abo si babbi abo bagirwanyisa era ne bagamba nti bagaddewo police station 1,600 police post 1,600 ezibadde zisaasaanidde mu bifo ebyenjawulo tibazigaddewo abalwanyisa gavumenti baleme kutwala emmundu zaabwe kati be babadde balinda eri be badde badeploying okukuuma bo banaaba batya babalekedde abatujju naye embeera eyo gye tukolako evudde ku byenfuna bino mu ngeri bbiri. Ekisooka nti kubanga abantu bano be bakwata ekibakwatisa kyekireetera gavumenti okukwata abantu kweraliikirira nti abantu bandigisituukiramu nti oba oliawo bapanga kwekalakaasa bapanga kukola ki ensonga ereetera gavumenti okukwata abantu bano bonna aba drone eteekewo embeera ey'entiisa abantu batye buli omu asirikire waali kyekireese ezo zi drone okuddamu buto kati embeera eyo ey'entiisa gye bataddewo olwabweraliikirivu lwa ikonomi eno lw'ebyenfuna nayo esobola kubanga erina ebigivuddemu be batulugunya kubanga nze ekyantwala mu nsiko nze ng'omuntu lwakuntulugunya nze nali sijja kubeera musirikale nali sijja kugenda mu nsiko singa tebankwata nga bankwatira wali kati ku Sheraton kati olwaleero ne bansibira mu conference center Nairo Mansion ne bantulugunya kumpi kunzita be nali nabo nga tebaddangamu kulabika n'olwaleero nze bwe nafuna omukisa n'enfuluma ne ngamba kati mbadde ngenda kufiira bwereere waakiri nfe nga nkola ki nga neerwanako na bano abatulugunyizibwa abazi drone abaaki wasobola okubaawo abatuuka ne bagamba nti anga tebanantwala waakiri mbeeko kyenkola ki kyenkola nga neekolamu omu so kisoboka nti abo be bakuba amapoliisi kati kisoboka ono era agamba ebyenfuna by'eggwanga ebigootaanye bisobolera ddala okuba nga bye biviiriddeko gavumenti okutandika okukola ebintu byetaalikoze n'ekirala ekisoboka okuba nga kyekitambuza embeera eyo kisoboka okuba nga ye gavumenti yennyini okweteekerawo embeera bw'etyo balabise ekifaananyi nti waliwo obulumbaganyi obusituseewo okulwanyisa gavumenti nannyo wano mu Buganda gye bamanyi nti abantu mu Buganda abaagikyawa so nga bamanyi nti abantu ebbanga lyonna basobola okugisituukiramu baagala bateekewo embeera eyongerera ddala entiisa mu kitundu kino oba oliawo ng'ekyefaanaanyiriza ekyekaseese 2016 kubanga 2016 era twali twakava mu kalulu aka 2016 nga Kaseese yenna ekiyitibwa NRM baakigobayo ne batandiikiriza mu Kaseese simanyi waliwo abalwanyisa gavumenti waliwo abaagala kukola eggwanga eryabwe ate balikola batya nga bamaze okuwangula nga bali mu gavumenti kubanga already gavumenti ya Kaseese yali mu mikono gyabwe aba NRM be bali mu opposition nga bwe guli mu Buganda gavumenti eri mu mikono gya gye bandibadde opposition aba NUP NRM yeri ku opposition kati embeera eyo
mu kubeeraliikiriza bwe kibanga kye tulaba wano mu Buganda si kyekiri eky'abantu okwekyawa olw'embeera y'ebyenfuna n'okutulugunyizibwa kwe batulugunyizibwa era lwa mbeera ya byanfuna nga tebaagala basituukirire. Bwe kibanga si kyekyo kinaabanga era kyekino ekyokugezaako bo bennyini okweteekerawo embeera nti wano waliwo obuyeekera, kibawe ekkubo ery'okusaanyaawo Obuganda. So ebyo byonna mutawaana munene nga guvudde mu butakola ku byanfuna gye biva. Wabula y'omubaka wa Kalungu East Francis Katabazi Katongole agamba nti kano kaseera kazibu kuba buli kimu kigootaanye era nga abafuzi balinga abalemeddwa. Y'omubaka Abedi Bwanika mwiraliikirivu ng'agamba kino kigenda kukosa bizinensi z'abantu. Nga zigaddwawo mu ggwanga lyonna kyeraliikiriza kubanga obukuumi buba bugenda kukendeera n'obumenyi bw'amateeka bweyongere kubanga ekizibu kye tulina nti kati tulumbiddwa ebyenfuna bidobonkanye ate mu kaseera ke kamu manye ebyenfuna bwe bidobonkana ate bireeta obutabanguko n'obumenyi bw'amateeka okweyongera. Era nga Secretary to the Treasury omuwanika omukulu owa gavumenti Ramadan Gobi nga tannaba kufuuka statement gye yakola nti mu Kampala abaavu tebeebaka kubanga bayala naye ate n'abagagga tebeebaka kubanga abaavu tebeebaka. So kati abaavu banoonyaayo bano abagagga babagambe mutuwe ku bye mulina. Kati ekyo kyonna kivudde nti ebyenfuna bibi obwavu bungi nnyo kati kyova olaba obumenyi bw'amateeka bweyongedde nga bwe mwalabye mukono abaalumbye supermarket ne babba ssente ebintu ng'ebyo kiraga nti eggwanga lino abalifuga balabika nga abalemereddwa. Era nsaba minisita wa internal affairs aveeyo annyonnyole kubanga ekyo tolina ngeri kigy'okinnyonnyolamu mu ntegeera yaffe ey'obuntu nti waggaddewo ebifo ebivaamu obukuumi. Jonathan Ebwalo nga mubaka wa Soroti East agamba ensonga y'okumanya lwaki abaserikale balumbibwa nkulu nnyo ng'era esaanye okussibwako omulaka. First of all, we need to ask ourselves, why would people gain the courage to go and attack a police station? That means people are not satisfied somewhere. That is number one. Number two, it is an erratic decision by the administration of the police to phase out the police posts. It is a wrong decision. It is this parliament that is in charge of the appropriation of resources. If the funds are not sufficient for the police, we request the police come here with additional requests to parliament, and then we see where we can get money. But to just wake up in the morning to face out the police post is going to be a recipe for disaster. We're going to have a breakdown of law and order in the villages, and it's going to cause us a problem. Musa Noor ngono mubaka wa Koboko district agamba ekikulu kyakuwa poliisi bikozesebwa basobole okukuuma bannayuganda. The most important thing is to provide enough resources for the police force so that they can recruit and have adequate manpower to man all the police posts around the country. My view is that as a parliament and the executive, they should consider funding the police well. We need to allocate more funds. And this is happening at a time when we are planning for next financial year, which means this should be a priority. Yeah, we expect the Ministry of Internal Affairs to bring the issues, to raise it at the executive level, and then when it comes to Parliament, we will be able to support. Because it would not be good to close the police post. And we've also been seeing attacks at police posts, and one of the reasons they have limited manpower. So the gangs find it very easy to attack. If you are only 2 or 1 at a post, you can easily be attacked. So the only thing is to provide resources. The police should recruit so that they have enough manpower to manage all the posts. Enkola eno bw'eteekebwa mu nkola ey'okubeera nga poliisi ku magombolola eteekebwako abaserikale 20, kino kitegeeza nti amagombolola 2624
geetaaga abasirikale abawera emitwalo 22,208 nga kino kitegeeza buli musirikale awatali kutaliza ddaala lyalimu abeera alina okusindikibwa ku poliisi emu eri ku magombolola. Omubaka Peter Okoye akiikirira akazinga ka Bukooli Namayingo era ng'atuula akakiiko ka byakwerinda aka Paalamenti agamba poliisi ky'ekitongole ekiweebwa 10 ku 10 ssente z'embalirira ey'okuddukanya emirimu gyayo era nga talaba nsonga lwaki ate kati batandika okuziggala. I don't support the closure and the merger of police posts throughout the country. What I support is that we give enough money to police. Police is the only sector that receives 100% of its budget, and so far it has received for the 2 quarters. What police needs is to equip the policemen with enough motorcycles, patrol cars should be increased, and even fuel. There are some instances where you find that there is a patrol car but with no fuel. Yet the fuel for police takes the lion's share of its budget. So I don't support the closure of police posts, but what I want is even the recruitment of more Ugandans. There are many Ugandans willing to serve in the police force. Let's recruit them and beef up and go to the standard where it is supposed to be, that 1 policeman for 500 citizens as compared to 1 policeman to 3,000 citizens. Let us go to the UN standard of 1 policeman to 500 citizens, other than the current standard of 1 policeman to 3,000 citizens. Abantu nga beebuuza lwaki ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kitandise kuteekebwa mu nkola kati. Fred Enanga agamba kino kyalibadde kyateekebwa dda mu nkola emyaka 2 emabega. Wabula ekirwadde ki COVID-19 kye kyakosa enteekateeka eno. Wabula ng'agamba talina kubuusabuusa ensonga eno egenda kuvaamu ebibala. Mu police post nga lulingo osanga soko taliiwo, oluusi osanga wa traffic taliiwo, osanga bambega n'abakese tebaliiwo. So twagala tulabe kirungi ekisobola okuva mu nnongosereza zino ate tulabike nga tuzongerera mu maaso. Ate ne kino kigenda kunyweza obukuumi ku gombolola, kubanga abapoliisi baba bawerako kijja kuba kizibu nnyo bano abazze basoomooza ku police post buno obutono okweŋŋanga abapoliisi mu nkola eno ey'okuweereza nga ey'okunyweza empeereza ya poliisi ku magombolola ag'enjawulo. Poliisi era egamba essira baakwongera okuliteeka mu nkozesa ya zikamera zi CCTV ezaateekebwa ku nguudo. Wabula wano waliwo ebibuuzo eby'okwebuuza. Ekikolwa eky'okujja police post zino ku byalo ne ku miruka okuziteeka ku magombolola kinaasobola okutangira obumenyi bw'amateeka. Era olowooza kiki ekiyinza okubeera nga kikolebwa okwongera enkolaganayo ne poliisi mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Eno ye program Manya Ensonga. Nze Lubega Ibrahim Kasinga kwagaliza okubeera obulungi.